Bw'oyamba ng'omuntu ate togezangako kukozesa mbeera gy'alimu eyeetaaga okubeera nti nno asaasirwa okugikozesa okubaako by'ofunamu. Akatambi kano kaswaza era minisita w'abavubuka Balamu akatambi kano kamuswazizza nnyo okuddira obulwadde bwa Chameleone okukolerako kampeyini. Kwegamba musajja wattu Chameleone bw'omutunuulira mu katambi obwo butambi obwakwatiddwa mu ddwaliro nga Balamu waali ayimba akayimba amuletedde amukasa okuwaana Museveni, Muhoozi n'abalala. Kwegamba kyennyamiriza ddala newankubadde nga ate mutabani wa Chameleone bambi era yalikuudiza akatambi nga yeebaza abo bonna abasobodde okubeera nga babeerawo kitaawe n'okutuuka kati awo waali. Akatambi ka Balamu oba ka vidiyo akakwatiddwa nga Chameleone bamufudde masiikiini musajja wattu. Kwegamba alina okwogera ebintu ebitakwatagana bonna abamaleyo atuuke n'okwogera ku 2026. Chameleone gwe champion wa Uganda kwagaliza olugendo olulungi, kwagaliza trip ennungi, ate njagala ne kali akayimba okoma otukayimbe okajukira akayimba kafaako bakayitani esala zimusabira nzifuna amwebale nnyo abansabira esala zimusabira nzifuna nkajukira ne afande General Muhoozi ngenda mugamba nti muganda wo agenda mu America ku Mandi akole ku ntegeka engeri gy'ogenda mu wali express wali Entebbe olabe nti o flying ate tukusupporting ngenda kwogera naye omukulu General mutumidde ate president tata wa omusaba waffe oyo baby boy oyo yitumukwatanga baby omusabiri baby boy batuleetera ebyo le bas kati naye mu obubaka ani General tata muzeeyi nyine muwero baka yes muzeeyi tata afa akulembedde eggwanga lyaffe lino alwanirira eddembe ly'abantu, alwaniridde obuntu n'abantu okutambula mu nsi nga teri akamugonako. Ekyo nsooka okwebaza omukulu w'eggwanga weebale kutendesera ekiriti ya ggwanga, weebale kubeera muntu mulungi. Ensi gwe gusoose olwala obwasooka simanyi okyajjukira wampeereza ssente n'ozijanjaba sifunanga mukisa kuddamu kwebaza nenja omanyi nti mutima ogwange ne siima. Ate mpozi muzeeyi kisembayo njagala enjini yange ndi bagikanike ulioka ule bia bi mukaga bitwita mukatongo mwatwita nemzeyi wange twayanza na okume gwanga tata kale obubaka bwali bwa President Museveni kale bamuwozie mugambe nti MK wise mirundi emeka awulidde mukwano gwange nyo mwaganje muwango oyo ya twaseba kutula natula nganye nali manyi nabeera ku birthday sasobola kubaawo naye kyobumanya mu mutima ogwange nkwagala nnyo bakona abantu aboogera obugezi kyakwagala naye nga baagala jaabwe nze nkwagala na bwoligwa wetuligwa steady kiwedde bamuyita Museveni naawo MK next ate ono Chameleone atakoga atagejja atagenda jajja modeli ya baby boy yes man oyegeze Chameleone atakoga atagejja atagenda ate bwebulwadde ajavumega bambi musajja wattu Bobi Wine bwe yagendayo juzi bayanguwa nnyo kukakasanga bwagenze okukolerako amawulire agenze olwo kamera zimukole ki bannange kye bayita cheap popularity oba cheap politics ate kye bakolera ddala
naye nga kibadde tekijja kukwata Chameleone kutandika kumwogeza bigambo ebyo byonna byonna olw'okuba nti bagenda mutwala mu Amerika ajjanjabibwe. Era Abba nga sinaba kuwa bubaka bwa Abba nga ayogera nga yeebaza, yayogera ku bapromota abakozesa kitaawe just okufuna ssente. Kati Balamu n'omukawo bapromota era amukakasizza nti bw'okomawo akayimba kali etukayimbe kabadde amuyimbisaawo. Tewaliiwo ngeri yonna gye basobola kubeera nga bamuyambamu nga tebeemulisizza era nga tebamukozesezza ebyo bya kukampeyininga kumwogeza bya bufuzi. Omwana ekintu kyali ayogererako ddala luli, teri ayagala kitaawe okulika mpozi okumwexploitinzi exactly Balamu kyakoze. Kankulekere mutawani wa Chameleone nga yeebaza abo bonna abasobodde okubaako kye bakola, era kyamukisa mulungi neebaza omuntu yasobodde okubeera nga avuunula akatambi kano, kubanga Abba bye yayogera juuzi byavaako obuzibu bw'amaanyi eri abantu abamu, kati nga Fullfigure bajjo n'abalala abatabitegeera. Naye ku guno omulundi waliwo muganda waffe omu yatutta omulimu omunene era tumwebaza okubeera nga atuvuunulira omwana ono byayogera, kubanga atutaasizza muganda wange. Bannayuganda, I wanted to get on here and thank everybody for their participation in bringing light to my notion. Agambye nti ekimuleese azze kubeebaza olw'okuwa amakulu ensonga ze yayogeddeko olunaku lwa jjo. As I woke up and checked how much attention that my post had gathered, I opened my comment section and it reflected nothing but love and concern. Agambye nti bwe yazuukuse yakebedde post ye alawo bamwafuddeyo ku biki bye yayogeddeko, naye bwe yaggudde comment section yasanyuse kubanga ensonga ye mwagiwadde amakulu era ne mumulaga omukwano ku nsonga ze yabadde ayogerako. I'm happy to see that, contrary to popular belief, people see how much I respect and love my father and wish nothing but the best for him. Agambye nti okwawulikanako ku nkola yammwe bwetera okuba ey'okujjonkera abantu abatalina kye babakoze, ku luno mwamutegedde nnyo nti awa kitaawe ekitiibwa era nti amwagaliza birungi byereere. I want to thank everybody on board and everybody that continues to bring light to the issue that I presented. Agambye nti ayagala okwebaza buli muntu awadde ensonga y'amakulu n'okulaba ng'ayongerayo eddoboozi okulaba nga kitaawe afuna obulamu obulungi. An issue that is more prevalent than my father himself. Thanks to everybody, my father is getting the help he needs. We're not quite there yet, but we're making big steps towards the main goal. Agambye nti yeebaza buli muntu kubanga kitaawe kati afunyeewo enjawulo era tebannabamumula paka nga kitaawe afunye obulamu obweyagaza. And thanks to you guys breaking the internet, we're making bigger steps than we've ever made in I don't even know how long. Abeebazizza nnyo ensonga eno giwa obudde era n'agamba nti mukakafu nti omulundi guno asinzidde oba basinzidde ng'era olutalo baakuluwangula. This just goes to show how much power the Ugandan people have in their hands as a consensus. Agambye nti kino kiraga amaanyi bannayuganda ge balina singa baba bakutte ku nsonga bonna wamu nga bannayuganda nti buli kimu kisoboka. I want to thank you guys because you may not know yet, but you may be saving my father's life. Abagambye nti muyinza okuba nga mmwe temunnakimanya naye kino kye muli mu kukola muli mu kutaasa bulamu bwa kitaawe. And as a son, I want to formally thank you guys. My father has been my hero since I was a child. I've always looked up to him and I've wanted to be him for as long as I can remember. I wanted to clarify that all these concerns that I aired come from me as an individual. Abagambye nti buli kintu kyonna kye muwulira ayogera kivudde mu ye ng'omuntu, tatumiddwa era tewali muntu n'omu amutuma kwogera bintu bino. And I owe it to you people for supporting my cause. And pertaining to the people that misunderstood my message and comprehended it negatively, I would like you to know that I care the least about what you have to say. Agambye nti eri mwenna abamututta obubi ku bino byayogedde, agambye nti muli baddembe omutwala nga bwe mwagala naye bye mwogera tebimuyigula ttama, ye ali ku nsonga emu yakutaasa bulamu bwa kitaawe. Once again, for everybody that is supporting my cause, I want to thank you from the deepest corner of my heart. Agambye nti ayongera okwebaza buli muntu yenna eyeenyigidde mu nteekateeka eno, asiimye nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwe. Weebale nnyo, weebalire ddala. Finally, pertaining to the issues regarding my extended side of the family, aka my grandparents and etc., I will be dropping a YouTube video
about everything. So kindly in the comments, let me know what you would like me to address in that YouTube video, and thank you. Agambye nti ku nsonga ezikwata ku bantu ba famire ye abalala okuli ne bajjajjaabe agenda kukola video agiteeke ku YouTube, naye nga tannagikola yali agadde okumanya biki by'oyagala ayogereko mu video eyo gy'agenda okuteeka ku YouTube.